tekibadde kituyisiza bannamawulire n'abantu naye kubanga lugimu ya Museveni etyanyenyonyo kye bayita abantu naddala abantu kweorganizinga ne bajja ne basalako abakuuma wano batugambye batandise okuyiwa amagye ekiro wano maaso naye mabega wona so kya buswavu kyanaku tukivumirira ne sekuvumirira ina kubanga nga bwe mumanyi ebibiina ebirala bigenda mu maaso biri mu kwetegekera okulonda mulaba almost buli weekend NRM kati babeera n'ebikujjuko ne batambula ne bakola processions n'ebirala naye kati ffe juzi twali twagala kugenda mu Western Uganda ne batulemesa ne tugeza kugenda mu Northern Uganda ne batulemesa bonga bwe batambula buli wamu wona so tuvumirira ebikolwa ebyo wala bano bannamyalo ababeera bayise ebivulu bakola ki bo bavaayo poliisi ne bawa obukuumi okwogera ku protest vote nga bagikondeminga naye ffe banyini kugipulikinga tebagala tuwa mukisa kugyogerako kakati ekibiina bw'oba okiremeseza okukola activities eyo mu bitundu ate ne headquarter nojja n'okisiringa off kikye bategeeza so tujja kugenda mu maaso first of all tugenda kuprotestinga ku nsonga eno n'ebirala naye tutegeeza bannansi nti bino byonna bijja kukoma nga Museveni ne regimu ye bavuddewo nga Museveni ne regimu ye bavuddewo bigambo bya David Lewis Rubongoya SG ow'ekibiina ki National Unity Platform ekikulirwa omukulu gw'olaba ku screen His Excellency Bobi Wine byatandise bitya era bituuse bitya wano okakana ng'enkya ya leero ekitebe kya NUP kisaliddwako era ne kigalwawo poliisi ya Uganda n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala kale katugende mu ntandikwa egeze maaso n'okutuleetera okutuuka wano poliisi okukeera n'abamu bagamba nti poliisi yasuze busuzi ku kitebe kino oluvannyuma lw'okumanyako ku mbeera gy'olaba ku screen eddakiika eno olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 April omwaka 2025 omwezi gwa April essaawa 3 ez'okumakya ku NUP wabadde wasuubirwa okubeera omukolo ogubadde gugenda okukulirwa His Excellency Bobi Wine nga yeegasse ku bavubuka okuva mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda wabula abavubuka bano nga bagenda kusoosowaza n'okutembeeta embeera eya protest vote bo nga ba youth mu ggwanga erya Uganda so abavubuka okuva mu kibiina ki National Unity Platform babadde bakoze artwork waabwe bulungi nga n'okweteekateeka beeteeseteese bulungi nti olunaku olwaleero olw'Emmande lwekirina okuba nga kiggwa ekyokuba nga bakola launch era bw'otunulira ka artwork ako ku screen kubadde kuliko National Unity Platform ne People Power Our Power nga bagenda kukola youth protest vote launch Makerere Kavule NUP headquarters era enteekateeka zonna zibadde in full gear abavubuka nga beeswanta bweswansi okubeera nga basisinkana His Excellency Bobi Wine aggulewo mu butereevu ekibiina oba enkola eya youth protest vote ojja kujjukira nti protest vote ebaddewo ebbanga liri wabula kati kibadde kiseera kya kuginyigiza mu bavubuka ebannyikire n'okubeera nga bababuulira ekigenda okukolebwa naddala mu kaseera nga beeteekerateekera akalulu k'omwaka 2026 ate ng'entandikwa z'okunoonya n'okuba nga bakuyega ziri mu full gear kati nno poliisi olwawulidde bino byonna poliisi olwawulidde nti aba NUP bateeseteese protest vote poliisi ya Uganda kwe kukwata olupapula ne bayiro newandiika ng'egamba nti ntayi nedda apaana temusobola kubanga mukola kintu kifaananako bwe kiti press release bagiwandiise lunaku lwagulo nga bategedde bino byonna bagiwandiise era ebbaluwa eno yafulumye budde bwa kawungeezi yabadde egamba bweti press release oba ekiwandiiko eri amawulire statement on scheduled launch of the youth protest vote on April 28, 2025 by National Unity Platform. Nti tuwandiise ekiwandiiko kino ffe nga poliisi nga twogera ku nteekateeka y'omukolo ogugenda okubeera ku kitebe ky'ekavule
buli wejogera kavule jogera nnyo mpigi anti mpigi waliyo kavule ekigenda okubeera kavule makerere. Poliisi yabadde yogera ku mukolo guno ng'egamba nti etegedde ku bavubuka abagenda okuteekateeka n'okubanga balonkinga enkola ya protest vote bo ng'abavubuka era ng'omukolo guno gugenda kubeera ku ofiisi za NUP. Olwo poliisi ebiwandiika jjo nga 27 nga tetanatubuulira kikyezaako ewasooka. The Uganda Police Force has come across an announcement regarding the planned launch of the youth protest vote scheduled for Monday 28th April 2025 at National Unity Platform headquarters. Nti Uganda Police egudde mu lukwe oba egudde ku kiwandiiko oba egudde ku bulango obukwatagana ne protest vote. Ate nolowooza kulwa bifaananyi byolaba ye poliisi eddakiika eno eyeebunguludde era eyeetoolodde ekitebe kya NUP nga we bakulabira ng'oli mu kasaati oba akapale oba akagoye konna akaliko NUP oba langi z'ekibiina. Muganda wange UPF hereby notifies the organizers and all concerned parties that the proposed launch, along with any associated activities, will not be permitted. All individuals and groups are formally cautioned against participating or facilitating any engagements related to this launch. Kati no police yavuddeyo n'egamba nti ebuulira buli mutegesi wa kintu kino na buli omu akyekuusaako na buli muntu yenna ali mu nteekateeka nti temugenda kukkirizibwa kubanga mukola mukolo guno ku ofiisi za NUP. Era ne bagamba buli muntu akirimu ng'olina engeri gy'okivujjirira n'okubeera nti okisusuta n'okukiwanika waggulu nti kibeerewo oweereddwa amagezi era obuuliddwa nti temujja kuweebwa lukisa lwonna. Number 3, this decision has been taken in the interest of maintaining public order. Kati poliisi yeegamba nti kino yakikoze okubeera nga eraba nga wabeerawo obutebenkevu mu bantu. Akokuna, we urge all parties to comply with the directive. Kati wano ne bagamba nti basuubira buli muntu okuvaayo ogoberera ebiragiro bya poliisi. Poliisi negamba nti teyagala kulaba mukolo guno nga gutegekeddwa leero oba olulala mu bufu obufaananako bwebityo. Kati no Bobi Wine kye yakoze yagenze ku mukutu gwe ogwa Twitter natuterawo obubaka obwadde bugamba nti the partisan regime police is moving to block our weekly press conference slated for tomorrow, at which we had planned to launch our mobilization for the forthcoming youth elections. We condemn and protest these double standards in the strongest terms possible and call upon all Ugandans to firmly resist them. Bobi natunyonyola nti poliisi yabadde eteeseteese okubanga esaanyaawo obanga eyimiriza olukiiko oba olukuŋŋaana lw'amawulire olubeerawo buli lunaku olw'Emmande mwe babadde bategekedde okulonkingira protest vote ku side ey'abavubuka. Tugenze okukeera enkya ya leero mukwano gwange nga poliisi n'ebitongole ebya security ebirala byetoolodde yaafiisi zino kyonna ekyabadde kisuubirwa. Era omukulu Eddy Rubongoya bw'atuuseewo okulaba byonna ebibadde bigenda mu maaso kwe kukola akatambi kali kentandise nako. Ati nno tuba tukyali awo. Omukulu gw'olaba ku screen eddakiika eno ye Eddy Mutwe. Mwana mulenzi Eddy Mutwe olunaku olw'eggulo yabuziddwawo oba yawambiddwa nga ne gye buli eno bakyanoonyereza wayinza okuba nga yatwaliddwa bikyali by'amatankane. Comrade Eddy Mutwe has been violently abducted from Chiwango village in Mukono district by armed men in SFC uniform traveling in a Toyota van stroke drone. Bigambo byabadde bya Bobi Wine ng'amaze okutegeera okukakasa kumbulawo ya mwana mulenzi Eddy Mutwe nti yatwaliddwa mu drone ey'abasajja ababadde bambadde engoye eza SFC. Abamu ku balala boolaba ku screen kuliko Eddy Mutwe, mwana mulenzi Akireewo wamu ne Gayoyo ntera okwerabira erinnya lye. Yali musajja atambula nnyo ne NUP. Bonna we twogerera nga obalaba kati bakwate era bali munda. Eddy Mutwe bakyanoonyereza ewatuufu wayinza okuba nti yatwaliddwa tannabeera produced wantu wonna era nga
akyanoonyezebwa ne sekunoonyezebwa yenna. Mwana mulenzi ono Eddy Mutwe yabuziddwawo mu bitundu by'emukono eyo, naye nga Bobi Wine agamba nti abasajja abaamututte ba SFC oba diyinza okuyita ejje erikuuma omukulembeze w'eggwanga. Ensonga yatwaziza Eddy Mutwe wonna wayinza okuba nti ali eddakiika eno, byonna bikyali bizibu, tebinnaba kubanga bitegeerekekwa. Ate nga n'enkya ya leero ofiisi za NUP zo zisaliddwako, babagaanye okubaako kyonna kye bakolera mu ofiisi oba ku kitebe ekya NUP. Poliisi egamba nti kino ekikoze ku preventinga oba kulaba nga eyimiriza obujagalalo na byonna ebisuubirwa ebisobola okubanga bibeerawo ku kitebe kino, naddala abavubuka ababadde beesomye okubanga bakola the protest vote ku wingi eyaabwe ey'abavubuka okuva mu kitongole oba okuva mu kibiina ki National Unity Platform oba ki NUP. Eddy Mutwe hashtag zitandise okubanga zivuga, wonna nga bagamba nti free Eddy Mutwe. Alson Painters UG basizi balanja basidio omusunsuzi linnya lyange agaliwo like nga video.